Washika w'emyaka 19 mu kiseera kino yali mu kunyiga ebiwundu mu ddwaliro lya St. Peter's Clinic Lumino mu Busia oluvannyuma lwa bba Fred Owundo okumukakkanako n'amutema ng'amaze okukizuula nti akozesa family planning. Ono yatemeddwa amagulu, emikono n'omugongo bwe yabadde adduka agenda ew'abazadde be Sianyonja mu district y'e Namayingo. Alikuwa anataka kunikata kichwa nikaweka mkono. Niliweka mkono na kakata left. Washika agamba obuzibu obulala bwavudde ku ani asigaze omwana waabwe ow'emyaka 2 oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Lumino nikamwambia nataka kwenda kuona mtoto wangu, akaniambia huyo si mtoto wako, tazama mtoto mwingine, huyo nishagawa sister yangu. Nikamwambia mtoto wangu tu neza gawa aje mtu, na mimi ndo nilimuzaa. Abatuuze be bataasizza Washika ku bba eyabadde ayagala okumumiza omusu ne bamuddusa mu ddwaliro. Yatuuze wano nga mbeera mbi nnyo ne tugezaako okujanjabya. Kati there is some signs of improvement, tulowooza ajja kubeera bulungi. Daniel Obogita tata w'omukazi agamba muwala we yali yakomawo awaka oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'omusajja. Na vile alikuja nyumbani nikamuuliza shida gani, akasema hatusikizani kwa nyumba vizuri na bwana wangu. Na mimi nikamwambia pia weka, ikiwa wamsikizani kaa upowe, ikiwa watakuja msikizani utarudi kwako. Abatuuze n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bavumiridde ekikolwa ky'omusajja ono. Kibadde kibi nti omuntu asobola okutuusa ku mukyalo obulabe ku lw'ensonga nti ageze mu family planning. Tukivumirira nnyo ffe nga abalwanyisi ba ddembe. Ddembe lya mukazi buli muntu yonna alina ddembe lye. Omuwala singa agamba omukazi singa abuulira musajja n'agamba nti munange nze njagala family planning kubanga tebalina obusobozi bw'abaana babiri. Naye musajja yakozesa tamanyi eddembe lyaki ly'abakazi. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Moses Mugwe ategeezezza nga Fred Owundo bw'akwatiddwa. And is under our custody meanwhile investigations go on into this matter, whether the victim Yvonne Washika is bedridden in Masafu General Hospital undergoing medical care. Oluvannyuma lw'okunoonyereza ono wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'emisango.